This is Inside Out. Alright, nkwandiza nate on the Inside Out ne Joseph Tamale Mirundi, mutani wa Omwana Mirundi ne Mole Namatovu, ate njala okwandiza ku mukulu gwaffe guno n'ebigambo byonna bimuwandiika. Mubaka bwaffe Sabbiiti ewedde omulabi omu yatugamba nti mugaziye ku bwongo, mwogere ku nsonga z'ensi yonna, mwogereko ku lutalo lwa Russia ne Ukraine bitambula bitya, mwogereko ku biri e Kenya n'ewalala. Byonna tujja kubifuna era obubaka tubufuna ne tutegeragana bulungi. Njagala kubaagaliza ekiseera ekirungi nga mutula. Buli muntu abeerako ne byayogera. Ewammwe mukazi olemedda n'omutwala mu ddwaliro ng'onyumya ab'e Kenya. Our concentration should be this country. Except if you tell me, how does the Ukrainian-Russian war affect us? Then it is related to Uganda. But how does it affect us? Yes. But if it is not, we should concentrate. Mwanga tumaze ebbanga nga twogera. Ne tubaga nti poliisi za gavumenti zonna ziri anti-people. Naye nga bappa buli wamu. Kakati you see, the crowds this man is pulling. Everywhere. Bobi Wine, yes, everywhere. Singa akwata mobwe. Everywhere. N'agyolekeza Ntebe. Abaakumaze. Tajja kuvaako, naye ojja kuba amasasolizi n'ettanka. Ekitegeeza nabagamba nti pulogulemu ya Museveni talina political intelligence. Bakwasima mungu. Balina bbomu ezisekanga enseenene ne bazikimanyi. Tuli wano ewakayanja ne bagenda. Crowds zinene. Waga nti ab'ebusoga musimbule. Abegundi crowds zinene. And like in Busoga, mo East I expected those crowds. Mu the East I expected. Anti kiki kuba buli kintu kyonna ekiri self-explanatory. Buli wali mob waliwo ekizibu kyawo. Waliwo true. Kubanga bano kati olabe Busoga gye yabadde mu mayuge waliwo ekizibu ky'okugoba abantu ku nnyanja n'ebbeeyi y'ebikajjo. N'agenda e Busiya. Ne bagiwamba amanyiddwa. Kujja mu Nnuuni. The command of that operation is known. Omumanyi gwe. Abantu bamumanyi alina muganda we w'amaanyi batwale egundi beekansira bakyayo. Iyo wali badduka libeerawo. Abantu bano tebalina gwe batamanyi bakuga naasera ekiro. Bamutegeera. Ojja kulaba abadduka amayumba bagokya omuliro. Kubanga kati the situation, the equation has changed. Omanyi politics is perception. Abantu bategedde ti Bobi Wine alina power, alina influence. Influence agina y'amaanyi. Whether they are his, but what from here you know. Waliwo omuntu omwe yali amaze okukola netiwaaka ye ey'okufuga. Mukozamu namutusa n'obujozi bayita yinza kuvaayo. He is the one who is rendering that network to Bobi Wine, in addition to what Bobi Wine has. I don't think. Let me tell you. Do they sit and talk? There was a meeting last night attended by a delegation from NUP and attended by powerful people. I even had people ringing on my machines and I'm not here. Why? Moz came from nowhere. Bayina ekibiina eky'abajoozi oyo omulenzi muyanjogera njovuwazi. Yena okukkiriza baali balina okusokoola enda nga bonna mwebali kakati baapulwa ekyabwe mbwajja kunjoga nteeke mwanda weyaze. How do you say Mhoz came from nowhere yet you wrote about it in 2013? Member of fellowship. There was a fellowship, an organization that was stealing money everywhere. That was eyali ejoga buli muntu era mukyemba saasirako. Bwe bakugoba mu gavumenti ogenda anywhere. Gende wowe weebaka. Where you go, umusanga bebamu nagaana emibaka gyange mwenda sirinyangako wa muntu nategeera network yabwe nalingimanyi ana nakuteeka I thought the fellowship is a Christian worship thing. They had a fellowship headed by a chairman who is a lawyer. We are going musajja kuba kutire wali batuuke kabalengo oli mulamu. So they had an organization. The chairman is a lawyer from Kabale. Which is collapsing. Even Museveni met them and told them,
instead of stealing money, I can give you money to start a think tank to help me to shape success in the bank. Kubanga ono yali alowooza mbu yayita bwensi bwe yakyawa munsi muno mu Uganda omuntu ye yasinga okukyayira ebyo ne Museveni byakola akola byabwere omuntu amuleke bamube mu kalulu adduke tayinza na kujja olinnya wali ugerera lyonna abantu bakuba kakati nkubuulira ne gamba ti Bobi Wine is benefiting. These people are saying how do we blackmail muhosi tutuule naye tagaana politics ajja kutuula nammwe naye bye mumujoze ajja bafunga. Let me tell you, politics is a game where extra time is dangerous. America balina kye bayita October miracle, factors that can affect the election of the president the last minute. At the last minute. Yeah, true. Munsi yonna mwekiri ono yajoze ensi n'aginiyaako n'aginyalako talina waayitira naye oliwo yajogeranga ensi nayo basente zonna abadde nazo n'ajoga ensi naye kati tasobola. Let us read the Bobi Wine crowds. Ate kakati nkubuulira where do they come from? Bano bakuga how do we control Muhoozi who is not part of us. You can do one thing. Kubanga ejogo one. These people because we are flamboyant. Buli kubajoka yakoma buli kubajoka kubani yako yakoma ne bamunungere nakise endala. Nze nakana okunya. Abana bange batudde bako naye sijja kuniyewamu. Museveni tayiza kusindika kujirikiti n'engenda. Sisomanga ku simuweerezanga myaka 15. Kunsasula na jirikiti. I decided to go but how America do it. Naye nze sijogebo. Bebiraka mu nkwale. Namanya omulenzi ono mukoddomi wa mutya nnyo naye wajja kufuna ya moto kubira dduke. Every 10 years. Nange onjigiriza kati sijozebwa siniyebwamu bonyamu lwankisuulawo. A political dispensation. Nadduse adduse ne Galubindi adduse tayoberwa nako tayinza kujjayo mutwe abantu bamukyawe yajowe ensi yonna State House. Where do you have State House? Nga principal secretary ali mwikizayo kuba kyeyo chief photographer ku kyeyo bani bonnaki kubanga oliwo ajoga abantu mu State House twajjamu batujoge. The people have served the president cannot stay in the country to invest in the country. Omuntu yenna yalowooza nti otuuse mu State House yabalayiwe oli kidoli bakiniyamu buniyo bamala okiniyamu omukono aniyamu ne bakanyuga. Kakati ekyo situation buli omu agenda aboogerako bubi. We are ambassadors. Are we good ambassadors of the State House? Can I defend the State House anyway? No. Nakobwa bankanyuka kujirikiti. Bankanyuka hangi mbwa kasasiro. Bando out of the State House like a chicken feed. What giving you an assurance that you will be there for life? Is that what you thought? That the way it was handled. Sibagamba ngakoni najja kubeerayo. Sajja na natti. Nitu kunjo gabuye mutio. Nimunkanyuka kujirikiti ngembwa mukono 5 billion. Nampanika kono omulala okulo. Bamwongera sente. Mumpitanga n'ekitulikiramu. Mumpitangako mu meeting n'ekitulikiramu kubanga mu mulowooza tewali anyiiga. Kakati mbubuuze ti abantu be bajoze bangi nnyo in the last 40 years. Why they don't have a fallback position? Era yajja okufuga ng'ayitawa. Ate omuwala gwayagala okwagala ku ssomero ate omukuba bukubi akonyigira bunyigizi n'essomero n'alivaamu. Kati ejjoogo lyabwe lye bajoze ku buli muntu emyaka 4. Abantu basirise naye ate banyiivu nnyo. Kyewalaba bafuna omukisa gwa Bobi Wine bavaayo ne okubalagira ddala obujozi. Mirundi njala tusome crowds za Bobi Wine bulungi. Political interpretation of those crowds. Yes, ate nkubuulidde. Are these people Bobi Wine change? Is that yani? Bobi Wine olimu bana abalina ssente. Noona abadde alina netiwaaka ye. Bagimutaddemu kkanga Muhoozi. Kuba tugirewo. Wakiri amagye gali wamba. Naye nga yo nadduse. Bana abajoze ensi bajja kudduka. Kuba the problem is, can they be in Uganda without political power? But how does a political nemugoba abantu mu ministry nembafumulamu nemusibisa abantu kakati abantu bakambwe nnyo babavumbagira okitegedde bajoge kisitegedde. How does a political scientist like you believe that one day the military can take over? Ndetta kubuulira nti military tesobola naye bano tebayirawo solution. Kati the solution is to ally with Bobi Wine. Nti Muhoozi, what do you give us?
kubanga ensi yabakyawa temuyinza kubba buli wamu. Abantu abamu kankubuulire ne bamalaaya bennyini afunamu omusajja gw'atayinza kunaga nti wa kikaaki naye naffe ababakoledde myaka 14 n'ogenda ng'omubbi w'enkoko myaka 14 tulina kyolaga wabula bakukubye naluyisa abataasoma ne bakubanze. Mirundi, how are you relating your service in State House to Bobi Wine's crowds? Anti nkubuulidde mulimu abakoowa abawagira Bobi Wine ezo zonna fakita mweziri abafunye omukisa ne bazinako abajoogebwedde all of them are there. Mulimu abajoogeddwa abaneeteddwako abagaa nti are you saying they are former government people who are happy with Bobi Wine's financing Bobi Wine's growth? Abategedde nti bo bano tebasasulwa kakati nze nkugamba muwange yafere to understand one thing. I've told you nti initially these people were arrogant. They knew they would succeed themselves. They did not consider Muhoozi because he was not part of the organization, the fellowship. Muhoozi emerges from nowhere. Why? And becomes a problem. They provoked him. Oh no, joke, see or no, alowooza mu malice. Nakwata obwamunisa ne bumulumba. Ne baga yupu. Ejjuuka eryamutwala ewamukooza amukube. Ne baga you have made a very big mistake. Why? Muhoozi is younger like you. Muhoozi has property like you. Muhoozi cannot go and take exile. Muhoozi cannot allow you to humiliate him in his father's government. It can't be. Kati nadduka ne galubindi nadduka era loza mwajja mumala ningano bwa monitor. Noleta butegule ntwe. Kakati yesanga tasobola Muhoozi. What's the fallback position? The fallback position is connive and finance kwa innocent nyinyi ina network. Beba babu ate kankubuuza. Ntwira kumachana nsaba. Bwaba kyakola kye bakola ne bayingira wa Bobi Wine bawedde. Nzina kuzina ebwange. Omanyi lwaki? Anybody in politics you crop up turns against you. Atabatu kwatira. Kwamukoza bamiti tebasobola kugenda bazi emisango babafungirayo wana abantu babata without political power. This man will use them. They are riding a time. Neja batusibira. Public opinion. So musajja oyo mukwata jozi nsimu mutukwati waki tumulabeko kabangali. Bobi Wine is not a permanent solution. Today you are changing position. You are saying now you trust Bobi Wine can become president and change this country. Is that what we are saying? Muwanga tulemedde okutegera maybe I'm angered. Shouldn't be. Okunchoka kwa Joseph family yange nga nabakole omuntu omu nanniyamu kaba mukube. But you don't need to be angry. Don't be angry. You say, why does omuntu spoil your life with Sarah? I don't even go to church. I've explained one thing. Batuukako okulowooza nti they are next in line. Yes, and they are out. Banyoko ssente batujooka batuniyako Museveni gwegwa ye gwegwa agoba. Ye Museveni gwegwa akanyuka kujirikiti gwegwa akanyuka kujirikiti. They cannot work with Bobi Wine. Sure they cannot. They cannot. Ate ulira Bobi Wine mugezi tomuyita musiru. Bobi Wine needs their money. And they can finance. Era batudde naye. Nti one bayina strategies ziringa bbiri. Nabakina abachi. Omulenzi kubakuba. Omulenzi yetajja tasobola kujjayo omutwe. Calm down. Kakati bo bakugamba. Nti they have three options. Plausible options. One, can you store Muhoozi by 2031? A man is young. He has no ideology. No, we tell you no ideology. How do you call him? How do you call a man of 50 Somebody years? can have an ideology of humiliating people. No joke. If you want power, make alliances. Yes, I like. No joke. You are very angry this morning. You are very angry this morning. You are very angry. Can we calm down? I'm telling you, can they stall Muhoozi's presidency? Even Muhoozi knows. Yes, they can. You cannot stall.
You can stall somebody's wedding when you are part of the organizers. Or you are very crucial in the organization. True. Kakati muhozi na yachi manyi ngabwe nkugamba. Politics is a dangerous game where extra time is dangerous. If you people, your interest is to keep Museveni in the power. When Museveni has not helped, if Muhozi did not stand up with his allies like me, Museveni has suffered the nose. Because what I don't see, what would be their interest in allying with Bobi Wine? When Bobi Wine raises dust, Baja Gamba Museveni, Bobi Wine can defeat him. You come back. Ono yabikola yetayinza kujjayo mutwe nsi ya muchawa. What I think, talite tumuze nedda kujoze nsi omulinzi ono yajoze nsi yatuletedde ebizibu yanidde ku buli muntu yamunyeddeko nga sezala bwe yamuwase fe abaana baffe tebasobola babe basoma. I don't expect Museveni to treat me like his son-in-law. Naye waali baddewo consideration omwana ono yankolera nnyo nnyina bamukuba amagulu nenukukkiriza kugenda mu jirikiti nze nfuna ejirikiti nga nkimayoki kake nakatonda nyambi muwoze najja. When I maintain Museveni in power, what does it mean? Museveni status quo family yange ejja kuba nabona siriba akona namirembe mu nsi. But if I get Muhozi, when the people who fought Muhozi are the ones who fought to me, nange njagala change. I can work with Muhozi for nothing. Would it not be wise, therefore, that since you want change, because it is obvious, looking at the crowds that supported Bobi Wine, no, definitely Muhozi may not manage these crowds. Crowds, anybody. It requires his father to manage the crowds. Some crowds are manufactured. No more. Nanyinisa joza abantu yetasobola kujjayo mutwe omumwali. I've told you that Bobi Wine met the NRM people at night. I've told you. Last night. Can I play tape for you? But he was in Busia. How can I play tape for you? He was in Busia. He was represented by a woman. This is second meeting. Ziwenkubuliyanga muwanga tewakana. Batidde nayono yasinza okunia. Sezala we yamula kana atujoka n'atunioko n'ajoka eggwanga lyonna kati amuleetedde crisis. Abantu ba Uganda tebalina gwe batayagala okujjako oyo omulenzi yekka ensigo yakyawo. Sezala we muleka n'atujoka bw'olina okukkiriza bakanyuge ku jirikiti nga naye agenda ku jirikiti era nsigale nga kkolera kanfu obwavu naye nga sikkoledde siyinza kudda ku jirikiti. What could be the issues? Ate tuli bangi nze njogera naye abajogeddwa bayitirivu nnyo. What could be the issues in Busia, for example? Because the Busia crowd for Bobi Wine was too huge. What are the issues in Busia? Not inflated. These are images. It is explainable. People at the borders, when you stop smuggling, what happens? They are jobless. Are they happy? No. Yes. They are not. They are not. And two, they are also smearing what is in the Kenya. Because of the interaction of the two people at the border. So they have hope that it can work. Balabye bajjako kibaki ne bajjako ali ne bazina amazina ne wajjawo omulala. Bo bali bakirebye But when you look at smuggling, let's look at smuggling for sure. Even if Bobi Wine became president, he wouldn't allow smuggling. An ordinary person does not actually like this. A Gabon, a Yafudeco, Taina Uganda na Bongo. Yes. On a Yazeko. Bakuga hiru change. Yes. I mean, atuzikituufu kizibwe kitegeeza omwana wasingawo omuwala ekyo simanyi ate bwe bakiyita abaganda tetukinaako linnya. Look, Idi Amin was known timusajja w'obuti yali amekamana ngayambala ne uniform y'amagye. The moment he turned against Obote, he received crowds. People were excited about Obote. Amin had the best cabinet
in the history of Uganda. The best cabinet. Tebangayo. Amin's cabinet gave you What was good about the it? Best. Was it small? He assembled a group of brains. We still had the brains at that time. We still had the brains. Here I mean, I'm going to be an interim. I'm going to be in the power for 2 years. Zemo Palace. Negundi Yabakon. Sergeant. But they keep saying that, but they never go back to the barracks. They never go back to the barracks. In the chief at the Yabako Sergeant. Tiki Soboka. Never first when you Sergeant do Yabagam. The constitution to be calling a president to Amiaka said. Sergeant Doga in the Miaka Musa. We want to call a constitution never take out Nagan Tabaka Mukayamukin. Never gained the river farm of Naga, we were sabotaging delivery service delivery. Buggy. He delayed it until he qualified it to start. Walwa akugamba nti one day abaganda ganti malakenya mu gumba nti lyo likuyamba babiri ngabangamba muna mpita nangamba bali na mu kiyumba kiri covered by iron sheets bazimba nangamba nti lwaguze malaya fembi nemu nanga alemedde baguze malaya they buy a prostitute men can buy two men can contribute in money and buy prostitute a prostitute single prostitute and say gwe soka yobo mana nange nzije yabono obuchayina buno in which country ne mwoni mu Uganda obuchayina obutebe kasoro kali katiganinga kabbe abakazi bakubanga 10 busonda sedi busonda dola kitu nabo kuba wali kwanza umwe wawa nabo ngatananywa na njaka no banabo kuba kutali kati nti there are many factors abantu tobabuli what is going to happen era kyovolaba tiba abantu baga nono katumugezeeko kakati yo omanyi kyesitegera ate Niger boba ina anti-French sentiment anti-French nti balowooza nti everything they are tired of the French. Yes. They have had enough. Somebody might have planted this issue, this belief. What makes France powerful, a superpower, is because of the uranium. In Niger. Muvemu. France can collapse. But it's a superior bond. But it's no alternatives. Energy job. But at the scramble of Congo, yali wait kuba uranium kubakolemu bomu je bakoza mu second world war kuba Japan je yafa kakati kugamba nti the excitement of people kulule basala ebintu okijukira ekyo when Lule became president twagala Lule oba tufa reduce the cost of prices without considering the market forces ne kumusabeni bakikolako. How can villagers sit down and go to a market and decide the prices of commodities? Have you considered the market forces? Have you considered the production? Or you want to buy a bunch of bananas at a cost you can afford? Kakati ebintu abokuboda bali excited osanga ne Raila Odinga ekisola aweerezaayo mugende omusajja ono bwagende. So those crowds have a number of factors. Naye nze gwemanyi gwe baakyawa mu Uganda alimu akubi abantu bonna sizalawe gwe yalowooza nti ajja kufuga eggwanga atukubye ffenna n'atukuba n'atujooga ali okwo ne sente zange Museveni ziyampa ayolawo ntole n'agenda. I can use this money in my kale gendayo naye nze siryogerako naye ku nsi I regulate era nze Amelia gwenkaaba. It was Amelia who convinced me to go to State House. I told Amelia I cannot. I've known these people. They are not good people. Amelia insisted. Ewange bwe tubala kyetulia ne tulia abaana ne batuula. I curse Amelia. I didn't know this group. I did not know them very well to work with them. It was Amelia who confused me. Okay, let us look at what are the issues coming out of the Bobi Wine tours. Bobi Wine has summarized this by one statement. It is only your government policies that are impoverished. And a very intelligent which statement. Means the Ugandans are poor.
buli wamu babyewo buli wamu babyewo buli wamu basokoddewo buli wamu ne babbawo ne bajooga ensi yonna n'olumba ennyanja nobba empuuta omuntu y'omu eguruupu y'emu ne mugoba abantu mu ttaka nga temusasula guruupu y'emu olunaku mayanja yagenze eyo oba hoyimu survive the shootings ng'ettaka lyagenze okuzzaako abantu liriko abamagi ba special forces bampye bulesi omukambwe wetuli kakati embuuza mayanja ofiiraki omwana we yafa under mysterious bodaboda yamutomera twakita yadde yaddeema naye obanoonyaako ki why don't you live with him with your government nga byogamba mayanja nono omukazi nga nasali dokita sali lwaki obeera nabo nga tuyina mirembe why do you tolerate an abusive marriage why what trade actually bagamba Gerard Sali ya inflating ekizimbe agala fees government chokate the inside story nti ate ye yataasa kibalekera wachona kirimu ono yakala okulya buli wamuto kubanga their aim you must be hunting it dog gwe toyina kulyako kantu nakamu boyina kubeera kulijegera ng'embwa yaabwe nga bakutwala ng'embwa why don't you leave me I have suffered we have suffered as a family but we are lucky tetujogedde omuko kutonyalako temusobola kunnyamu sijogedde naleeso nali nsoma ebitabo nga naleeso tasoma tayinza kunjoga nakalima tayinza kunjoga we are suffering some of my children have not gone to school there are times when I cannot buy enough food for my no yes jogedwa is government in any way threatened by Bobi Wine's crimes? Why not naye kiri mu Uganda kiri kimu have you seen a leader responding to Bobi Wine? No. Yes. Very much. Boba genda kudduka ono yadduke ono yetai ono ndibo anateeka sente mekamo Bobi Wine ensi ya mutamu yali duse Museveni yali mugulidde farm nadduka yali badde Zimbabwe ne muwalawo naye ye bamukyawa abantu fenna yatukubye n'atumalawo bakimusuubizanga bukyali namuwa sente 32 billion zaweerere yes I know nalabanga bamubuulira for you because of your status gwe tosobola kuwavuwala yes naye naffe mutulowoozeeko naffe tulina banyaffe abantu bakadde baffe abatuteekamu sente ne tusoma naye nga titulize kutujooga kutufuula mbwa temwali tufudde embwa kakati who will defend them ate bagezi. I was actually going to ask you, yes, are these crowds not a threat to your Muhoozi presidency? We don't run away from battles. You see, there are two issues which you have failed to understand. If these were demonstrations towards Entebbe to remove Museveni, it would be scary. You would see military tanks. But this is an uprising against Muhoozi. Paid for by people in against Muhoozi, against Museveni. Against Muhoozi. How? Yeah, Museveni, let me tell you. But you manyi, ono juza abantu wakimanyidde ddala agezezzaako nnyo. Sezala wasigalewo. Kuno kiringingako bw'ati n'atamanya nti wanudde era bali mukwata. Ne bw'alikola otyo. Ekikulu tuyubuluwizi anoonya abantu bajoze bazaaniako n'eri. Ye future ye. Nakana kalinga omutwe kalinga ebbulooka. You have cases, external crimes. What are you going to do? Even if you kill me. Kwanza siri kolakona nabo yadonako olumu. Kakati nkubulira n'egamba baagala Museveni asigalewo. But even the crowd, even Museveni can be defeated. Museveni can leave State House in the street. He can. Yes. Kubanga fenna baatujoga. Who can confront Bobi Wine? Can you call me? To confront Bobi Wine? If Muhoozi deploys you to do that damage control, yes, on the Bobi Wine, I can do Museveni, I cannot do. Yes, because the people have created this mess and they want to fight him Muhoozi. Two, I know that the people fighting Muhoozi, if Muhoozi defeats Bobi Wine, my status will change. You Museveni yankanyugira mukoddomi we anjogere ddala. Sinze sine kyenjagala.
I don't expect any status to change as long as Museveni is still president. Kubanga is under the hostage of these family members. So you have lost hope that your fortunes can change under this government. Yeah, it cannot change. But the Muhoozi presidency is threatened by the Bobi Wine uprising. The Muhoozi presidency helps me. Enyamba tumukbano nadduka tumukbano obujozi tumukbana ataddayo kulabika n'obujozi obwo bwazania. Would Muhoozi get those crowds if he was let free? Yes. Are you sure? I'm telling you. He is a Muhoozi who can counter Bobi Wine. The same age. Muhoozi is not part of government, can disown the government and escape from his wrongs. Yes. That's what you think? Bwebali ono yali omujogo ono ne banne bakandiwo. Boba was again implicating human rights. How would you divorce Muhoozi from this government? He's part of this government. No. Has been where? A commander of the elite forces? Talk about the success of the military. No, yona need to buli wantu. Ona Jose Cesar yago kujoga buli wantu. Buli wantu alinga soda. Buli wantu ono alina jogenzi. Uya mukubye ekibu. Fenna ya tujoze. Ya Museveni alowoza. Bwa kujano nakutwala twaja kunonya mirimu ba status. Sikola mulimu kutali mu status. Mbiri wange ne kuba matafali. Nenga sigenzi je banjo. Kojjawo Segona yaddaga nti lwaki bombu zitulika kati nga Bobi Wine yatambula. Ati bagala kumugana kuyingira Kampala. Afine bakola ebyobusiru muziri wa Kayanja. Zibeera wa Kayanja. Nizikola ng'ensenene n'ekiyita. Banne ndi wano bannange ndi wano. Yakoze akabadi kaganye. Kayizo kwa akabadi? Kabadi kaganye. But for me, you don't mind. Vigilance is good. Wabaddewo okutya nti ayinza okumala okwetoola bw'ati n'amalira e Kampala. N'olyokola bakafubu tuku ayagala ekintu kimu. Bobi Wine kigaba amukuba mu tear gas. Singa yamala dda. Bobi Wine anoonya kintu eki confrontation. Enanga yali atandise enanga. Mbo indoors. Ate kibeera kya indoors. When they are called public rallies, political rallies, you do political mobilization from indoors. Nti Mumbere denouncing the violence. But Mumbere, obutafana nga bakingi bala has out to live with the regimes. It's not a question of NRA. Kakati ba strategies beka sese bagamba. Create an impression to Museveni agenda by showing that the future is in the Bobi Wine. To create trouble for Mumbere. Awagirani. Babala. Bakbejogo. But beat the joke, but pay joke on the body joke, but Bob Joseph on the joke. What are the issues in Busoga? Why did Busoga support Bobi Wine that Sugar cane no kujoga kadaka. Nankabirwali nyewa mpe. No joka kadaka no humiliating and no mujako. Musayi kwa yatumiko wa musummit nafuka president. Umano kunzi yomuchipechene no binti kamwe. It has backfired. Nankabiro was useless. You cannot compare Nankabiro to Kadaka. You see a respecting abantu when sikubani yangamu. You see a Kadaga factor in the Busoga crowd. See. Buli bantu balowooza ne mutuula buli mukazi. Nze am married to several wives. Ne buli mukazi aswiving okola nti omwana waasoma. There is a possibility nti ayinza okukola ki. Buli mukazi anoonya ki? Musika. Era this is why I tell them by constantly referring to Junior as Julia is affecting my family. He's not the youngest. He's not somebody who is groomed. Junior akola omulimu gwenkola and I associate with him. But it does not mean anything in the ratings. Kakati buli mukazi yenna bali batono dio Kadaga. No nyini sina mukubanga yeyambisa Nankabiro. Nankabirwa ne bamuhumiliating ne bamujjayo. It's only Baganda who don't fear humiliation. It's Baganda like me who doesn't want humiliation. Babira kamumpala. Nenga abana ne batula. Abakazi ne banoba. Nenga sijogedde. Trying kunjoga. Era nze mbagala mu ekintu kimu mani. Bwali bira balokole nga nabakolera bali mpasete. Nenzo kuddamu okukola ndikola Muhoozi. Ona ajoga natujoga buli muntu yenna namujoga. Yes. Kakati Museveni amaze okubalanga.
What is the fueling? Is Museveni weakened by the Bobi Wine? He has already told you what has saved Museveni. Bibiri. Tugende. One is the agitating group nti akomewo. Eyaba nabazo. Byanamyalo. Two, Museveni has contained the muhoozi. Nti alinga tap. Bw'aba tannamuliriza takola ki? Tatambula. Amucontaininze. Afunamu kumucontaininga. Otherwise, Museveni yali created a situation where he suffers from a retiring president syndrome. What is that? Nti abantu bebategeera do what where you have a term limits. Ebe genda mu South Africa. Ekyakwata ku Zuma kikutte ku Mbeki era nono abafuza kigenda mu kwata. Why? The ANC when you start working on your second term, kitegeeza ogenda power shift. To who is coming after you? This is what happened to Uhuru Kenyatta. If Uhuru Kenyatta had another term, n'abagamba nti next president, next gundi wange Raila Odinga, bali mukkiriza kuba yali akyalina ki? Power. Uhuru atandika okumaketinga Raila nga tamu yeekoze eki. Agenda. Ng'abakyukuyu balina okulivinga beyond Uhuru Kenyatta. Kakati today, Museveni acontainize abazzukulu. Later about sente empitirivu. It's not a campaign team. Not a campaigning bureau. Why? He fears to divide the party. Nti ono omukyala Hajati si ekigongo. In normal circumstances, whenever there is an election, kigongo yabeerako. Kati Museveni has tactfully not made it an election. This is a pressure group. Okitegedde? Ekyokubiri, ti Museveni mu nsi tukugamba nti bw'oba ogenda kufa okolanga ebintu bibiri. Londa tunulya mu baana bo politikale olondemu omusika. Bw'oba tolonzeemu omusika, manya ng'olonzeemu omusika, noonyayo wabbaliyo site. Ani atalitunda we bakoze eki? We bakuziika. Kakati we look at retiring president. Is Museveni a retiring president? The way I look at him is a retiring president. Is he retiring? Is retiring. Reconciliation. Ajeyo Kayihura. N'aleeta ab'ekisolo on board. Atyo? Era kakati n'amala alonda Kadaga. N'amuwa ekifo ekiri beta nga si kya bujoozi. Si kya bujoozi. Akyo kirayi. Ne kiyamuwa si kya bujoozi. He's the first deputy prime minister. Minister for East African Affairs. Tekiriyo. Munsi tekiriyo. First deputy. Speaker atudde wali. Nga mungobye bugobi. Yavugange tapo against me. Abakata kagala yabawemikiza. Sisobola kubiira mu mukkirize nti bujoozi muhoza leme bukola. Let us raise obujoozi. Muhoza leme kukola bujoozi. Nti people feel, are you not human? Nti whenever kata ka seats n'alaba speaker nga mugoba bukuya yina capacity ekomawo. Mutima ku si mulungi. Si mulungi. Any human being will understand this. The humiliating people is not good. It's not good. Amfanisi ko mulala waggulu dona zeba mungede umpita bumiti wezo kujumpa niside tabomu kutulikirako obo humiliating nnyo no yumuliza joga nyumuliza joze nsi oba tutto batusibe no yumuliza joze nnyo omuliza ina mpisa kandi ngubuli ati Museveni ekira kyakoze nti agulidde abataka ekizimbe. If it was a Kabakazi gift, it would be different. If Museveni pays his salaries for Mingo workers, I don't know whether you know it. I don't. He pays even the categories money. But Museveni has done one thing. He fought really well. He wants his legacy among the Baganda. A 54 story building to accommodate each of the 54 clans of Uganda. We are all, every Muganda is linked to a clan. Which means he has found something that can benefit all of Uganda and something that will last. Kakati tumi nkugamba tiwenategeera nti Museveni tagenda. The companies that are going to handle this building
because he's remaining with 3 years. If he gets local or a Chinese company, I will know that he's not. These are must be memories. Zagendo kulikere bwanga. You'll be going. Okay, take it. Generals are retiring, soldiers are retiring. Why? He knows the workings of the army. These senior army officers will not accept a junior man, a younger man. It's also an indication. Things are changing. So let them retire and leave the army in the hands of those who... So for the Bobi Wine, take a day. Ntikotayina political power. Obanga tayina kibulakameeri nga muwoli. Alina kuyingira Zimbabwe. Olinga aganti. Alina kudduka. Museveni has started shaping the politics for his son. Yes. Or for himself. His retirement. What matters is not who will succeed Museveni. Museveni would like to hand over power to somebody who will protect him, give him a comfortable goon. Nkugamba nti Bobi Wine boogera naye. Naye ajja beekyusiza. Abo bonna aboogera ne Bobi Wine nga bakoze ebikolo wano. Ajja kubeekyusiza. Demand ejja mugamba. What if people file cases against these people? Tiba ettaka lyabwe. Is the new president going to do what? Uli ukumulabi bwadduka ffe tuveeyo bajooze n'atufiiriza nga ye yatujoga yatunyolako bazza emisango wano giri recorded. Where does Bobi Wine bamwetika naye they are riding a tiger. Ejogo lijjo kuba balina okusibwa oba badduke oba bekweka ku faamu zaabwe basirike. Is Bobi Wine in any way building NUP as a party? Are people understanding NUP as a party or Bobi Wine the person? When it comes to NUP, Bobi Wine is intimidating those who are planning a rebellion in his party. Nabo bategeera era some of them did not accompany him. Naye yali amaze okukitegeera. Aisha Kabanda oyo akolera eri oyo wabano wona atagala oyo wona atagala wona kati atagala Aisha Kabanda wona atagala yagenderako nga maze kitegeera police tejja kuba mugende timukuba enanga mujjo mugali mu kayumba k'embwa onokenanga ndio nyango inside give the worker to Syria police office allow this man in fact singa babadde bagezi kubanga tebasobola kudikira linga bulwadde bonna. The only thing they declared was malaria. Was it a good thing for government to allow these rallies the way they are? Have they benefited from it? They were provoking intimate moves. Kakati, how do you do? Never going to what took it into it. Never going to one little son. Yeah, or was a Jemose at Damaraga. Kakati, which was the government will not allow Bobi Wine. Bobi Wine has what day. Yes, his intention was not to pull crowds. That's what they cheat. Yeah, nkugambye nti atagala bamukubemu ono munnafano ajoga ensatu jozi tukera mukunamira namukumira byolo netukolima paka lwali tuwe mali yaffe baali balowooza nti bagenda mukuba mutiya gas. Yes asanze bali smart tewali mukuba mutiya gas era ajja kujja mu kibuga waayi. He's looking for floor. Ngata kubiddwa mutiya gas abatafunye. Is this crowd is going to be turned into victory tomorrow? Does it mean that every woman who carries a huge berry produces twins? Do you know what we have agreed? That politics is very dangerous. Extra time is dangerous. Are you sure that what has excited the people today? If we were in America, where we have mid-term, Bobi Wine yali esobuzibu twalisanze Congress yonna ng'agitutte. But in Uganda 5 years from now talina kyafunamu. The intention was to provoke naye ne ono ne bamukubiddeyo n'obujozi bwe bamubye n'obujozi bwe takifunye bamubye n'ejjoogo lyonna obwamanisa okyasobola era ndi musanyufu nnyo bamukuba n'akwa ku ttaka baatwabuwazizza ayabuwazizza famire yange nnyo keera kukolima keera kuba kolima okyasobola okukongojja muhoozi ku ekyo ky'olabye mu bantu ate atambudde yes
olera bekola esolingi osobola okugenda ne muhozi ebusoga gwe nze ne muhozi ntambula ebusoga nkubuulidde osobola okugenda ebusoga ne muhozi kwekyo Kyewalabye abatugendangayo yagenda te okolera ono ereeko 10 lwaki togamba ye lwaki ye teyesimbawo ye yabisooka nalyoka ajoga ensi yonna negiteeka mwanda weyaza why is it not coming bamubye mu ddakiika buto bamubye joga bamubye tayogerwa nako nomunamba sataliimu tweyita nakujjayo mutwe abantu bamuba nadduka tekola alliance yirukamu with this crowd he'll get even bigger crowds Mohozi yes bigger crowds than yes ensi yonna yaweddeyo tewali bakoze tewali mirimu that's important bibya busiru anybody who goes to an area will get crowds ono yazirimu okolera ono omujozi akubiddwa tayiza kujja olinnyali omujozi yankuba naye bamukubi nyina nakwebaza ewaffe nti enamba bamubyejogo ne bali mujjamu yali alona ndyogerako naye siryogerako naye ku nsi naye ajoza famire yaffe on the inside out Joseph Tamale Mirundi katumalirize ensonga y'ebyobufuzi. This is Inside Out.